BBS Telefina yobaka bwa Buganda tukwebaza wenajjo sido kubanga otwa amachagona ko lwalero nakuzo omwezi 21 omwezi gwa Kafumula mpawu mwaka 2024 lunaku lwa Sunday kulu nnyo mu Eklezia Katolika Sunday ey'omusumba oba omusumba omulungi nga Sunday eno abakristu ffenna tukubirizibwa okwetaba mu nteekateeka y'okubunyisa evanjiri mu nsi yonna so tukubirizibwa okukwasizaako omutukuvu Papa okuwaayo ensimbi era emisa wenabanga eweddawo wajja kubaawo okusonda ensimbi kino kigenda kukolebwa mu nsi yonna wali Eklezia Katolika ensimbi zino zigenda mu bifo wali Eklezia ezitalina nnyo buyambi naddala mu mawanga nga Eklezia tenaba kunyikira nnyo ate ne mawanga nga embeera y'ebyefuna si nnungi okugeza amawanga nga Burundi amawanga nga Central African Republic amawanga agali mu kyondo ky'Abawarabu nga teriiyo nnyo Eklezia amawanga nga Mexico amawanga okwetola ensi yonna esente zino zigenda kusolozebwa olunaku olwaleero ziyambeko mu kubunyisa ekigambo kya Katonda era mu misa muno nkakasa tojja kuwulira oluyimba olugamba nti nze musumba omulungi abaagala so olunaku olwaleero lunaku lukulu nnyo enamba zolaba ku screen yawo enamba ezo za Eklezia Katolika osobola okusindikako esimbizo oba ekirabo kyo n'osobola okwegatta ku bakristu mu nsi yonna abagenda okuwa olunaku olwaleero okubunyisa ekigambo kya Katonda nze Robert Nestor Kayongo tugenda kubeera ku Eklezia Lutike Lubaga gye tugenda okusinzira okutuusaako ekitambiro ky'emmisa aba Signal Bank batuteekamu ensimbi okubeera nga emmisa ekutukako era bakugamba wegendereze abafere okubeera nti banyaga ensimbizo ennamba yo oba pin code yo tobako muti ennago ogigabana naye eya ATM card ate n'essimu yakozesa ssente mobile tobaako muntu enago ogabanya gwowa access ku app yo okubeera nti ayinza okukozesa olukujjukujja olwo n'anyaga ssente zo ate abagamba Signal Bank tekukubira simu okubeera nga ekubuuza ebikwata ku account yo abakubira abeera bafere abeera baagala okubeera nga banyaga ensimbi enamba yo pin code yo tokkiriza wadde okugigabana n'omuntu yenna ali mu bank namba yo ng'omuntu okukuuma ensimbi zo nga bwe kutegeeza Sunday eno nkulu nnyo Sunday ya musumba omulungi nkubiriza ffenna gye tuli twetabe mu kubeera nti tuwaayo okubanga tuwagira omulimu gw'okubunyisa evanjiri mu nsi yonna tutegeeza nti namba z'essimu zijja okulaba ku screen yawo namba za Eklezia Katolika si za BBS Telefina osobola okusindikako ekirabo kyo nawe n'osobola okwegatta mu nteekateeka y'okubunyisa ekigambo kya Katonda njagala okwebaza bannaffe ababeera naffe nga musabira wamu naffe nga temusobola kubeera nti gye muli mugenda mu Eklezia Katolika ndala bali mu mawanga ga Buwarabu watali nnyo Eklezia abali mu mawanga nga United States of America abali mu Europe naye nga embeera tebasobozesa kubeera nti mukwata obudde okugenda mu Eklezia nga mubeerawo ku BBS Telefina oba katubufuna omwaka oguwedde waliwo nteekateeka y'abantu abali mu diaspora okulamaga ku Lutike Lubaga awo oba katwabufuna nti mubeerayo ne musabira wamu naffe tubebaza okubeera nti mubeerako ate era emisa eno webeera nga ekuyiseeko nga obudde tusobodde kubukwata osobola ogenda ku mikutu gyaffe gwa Facebook ne YouTube emisa eno ebeerayo mu bujjuvu bwayo n'osobola okubeera nti osobola okuddamu n'ogizannya n'osobola okugoberera n'omanya okubuulira nga wekwatambudde kuba Eklezia Katolika okuyigiriza kwekumu ekigambo ekiyigirizibwa e Uganda kyekimu ekiyigirizibwa mu Amerika kyekiyigirizibwa mu nsi yonna n'olwekyo emisa ebeerako ku mitimbagano gyaffe osobola okugenda n'oddayo n'oyongera okwebuulirira ku kigambo ky'Omukama twongera okusaasira bannaffe abafidde mu bubenje Sabbiiti ne baddemu obubenje bungi okusingira ddala kasinga oba okuwaawaza ennyo amatu oba okutiisa ke kabenje akaagwa enkumba ku luguudo lw'Entebbe twakulagako amawulire gaffe wano ku BBS Telefina emabegako nga ebitaala ebya junction eyo y'enkumba bibadde byamala akabanga nga tebiriiko so ng'emmotoka tewaliiwo ngeri gye zisobola kubeera nga ziruŋŋamizibwa okuba ku ntambula yazo mu kusala ku junction eyo so ate era ne Sabbiiti eno wadde wakayitawo akabanga katono ate era ne waddamu okugwawo akabenje akalala oba n'akabenje akagwa e Kamengo ne mufiiramu taata n'abaana be babiri ate era n'akabenje era nakaka abadde akamaanyi akagudde mu mabira namwe ne mufiiramu abantu twongera emyoyo gy'abagenzi ogikwasa Mukama Katonda abasaasire wabula tukubiriza okubeera nti otambula ku kkubo n'obuvunaanyizibwa okusobola okubeera nti bw'oba ng'onyweddemu tovuga
bw'obanga ovuga essimu gyesonyiwe ate era kebeera ekidduka kyo okulaba nti kituukana n'omutindo okusobola okubeera nti twewala obubenje ku makubo. So ab'eŋŋanda z'abagenzi tubakwase Mukama Katonda. Nalabye akabenje k'ekamenge ako nga emirambo 3 giri mu luggya, taata n'abaana be 2 abaziikiddwa sayidi z'ekyotero eyo ndowooza mu olunaku lw'eggulo. So tubakwase Mukama Katonda abafamire abasaasire musobole okubeera nti embeera eyo mugiyitamu. Ekire ky'enkuba kikedde kutonnya wano mu Kampala n'emiriraano kakasa n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ekire ky'enkuba mukifunye era bangi ndowooza kibalemesezza okubeera nti mugenda mu Eklezia Katolika, naye ekitambo ky'emisa Centenary Bank ateekamu ensimbi tubeere nga tukikutuusaako okuva ku ntandikwa paka gye kikoma. Olwekyo Mukristu osobola okuwaayo akaddeko, waayo akadde essaawa ebeereemu n'eddakiika ntono nnyo eziyitamu okubeera nti tuwaayo ne tusobola okugoberera ekitambiro ky'emisa. Omutukuvu Padre Pio yategeeza nti singa abantu oba ensi yali emanyi obukulu bw'ekitambiro ky'emisa, singa buli emmisa lw'esomwa wabeerawo abasirikale ku miryango nga batangira olw'omujuzo gw'abantu abandibadde bayayaana okubeera nga bagenda mu kitambiro ky'emisa, n'olw'okubeera nti bangi tebamanyi bukulu bwayo, tuyinza okugamba nti bagizanyiramu, oba oli awo ne tuba tugitadde ku mpewo, osobola okusanga oluusi ng'oli tataddeyo nnyo mwoyo okubeera nti agoberera. N'olwekyo nkusaba oweeyo akaddeko essaawa emu yokka osobole okubeera nti obeerako, tutambulire wamu ate ekigambo tukifune. Naye oba ofunyeewo akadde oyinza obuteekuumira nnyo ku kusabira waka n'oyitako mu Eklezia n'okuŋŋaana wamu ne banno n'ofuna amasakalamentu. Kati nga olwaliro lwekugambye nti ssente ziweebwayo ate ziyamba okuzimba ebigo ewatali Eklezia okubunyisa ekigambo kya Katonda. Watali Father tewabeerawo masakalamentu. So katugende mu kitambiro ky'emmisa wabula kukubiriza okuwaayo ku namba z'ojja okulaba ku screen tusobole okubunyisa olunaku luno olw'omusumba wa Katonda. Nze Robert Nestor Kayongo, katugende mu kitambiro ky'emmisa akwagaliza okutendereza okulungi. Ekitambiro kyaffe kino twegatta ne bannaffe Mr and Mrs Kasozi e Kabojja, bebaza Katonda ekirabo eky'obulamu n'amaka gaabwe, basabira emirimu gyabwe n'abaana, Omukama abawe omukisa. Ab'enju y'omugenzi Andrew Mbidde basabira emyoyo gy'abagenzi Rachel Nabosa, Joseph Kavuma, Robert, Bridget n'abalala, Omukama abalamuze kisa. Sise asabira omwoyo gw'omugenzi asabira omwoyo gwa Yosefu Kibuuka ne Jane Mile na Kawunde ekiwummulo eky'emirembe, naye yeesabira mu byakola. Omwami yawe Siza yeebaza Katonda ekirabo eky'obulamu kyamuwadde era asabira emirimu gye, asabira emyoyo gy'abagenzi Mawanda Fred, Kavuma John na Kitende, Father Lubanga n'abalala, Omukama abawummuza emirembe, naye yennyini yeesabira. Omwami n'omukyala yawesiza bebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu, basabira abaana baabwe, Omukama abawe omukisa era ne bakadde baabwe, Omukama abawe obulamu obulungi abakyaliwo. Ab'enju y'omugenzi Yosefu Bampadde bebaza Katonda ekirabo eky'obulamu era basabira emirimu gy'emikono gyabwe, basabira emyoyo gy'abagenzi Yosefu Kibirige, basabira Josephine n'abalala abaafa, Omukama abalamuze kisa, nabo bennyini beesabira. Naffe abakuŋŋaanye wano, Omukama tumusaba atuwa omukisa mu maka gaffe, mu bye tukola, ate nga tukuza olunaku luno. Abooluganda baagalwa, tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
Omukama abeere nammwe. Tukuŋŋaanye Sande eno ey'okuna mu budde buno obw'amazuukira era emanyiddwa nga Sande y'omusumba omulungi ate kwe tukuliza olunaku olw'okuyitibwa okw'enjawulo Vocations Sunday era tuzze wano nga aba Lubaga Cathedral couples ezagattibwa wano ate nga zagattibwa particularly mwezi ogwa April guno gwe tulimu okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'obufumbo eky'amaka ate n'okulwebaza Katonda olw'ekirabo eky'okuyitibwa that vocation to marriage life. May we pray for each other and we pray that the Lord may make a way for all of us. Olw'emirundi egyo wetusobya twetondera Omukama atusaasire. Lwanaasiima essaala yaffe eno ey'emmisa. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Mukwogera, mukola ne mbutakola, gonsinze, gonsengedde ddala. Kyenva neegayirira Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama. Katonda Paatiro omuyinza wa buli kantu atukwatula ekisa, atusonyiwa ensobi zaffe, atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
Mwegayirire. Ai Katonda omuyinza wa buli kantu atagwawo, tutuuse eri abo abali mu ggulu nga basanyuka, eggana lyo eritalina bwe liri lituukeeyo omusumba w'amazima gye yali esooka. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe omwana wo, awangaala n'alamula nga muli kimu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo ebbereberye bitusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu budde buli Peetero ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'abagamba nti, mmwe abakulu b'eggwanga n'abakadde, muwulire. Obanga tuwozesebwa olwaleero olw'ekikolwa ekirungi kye tukoledde omuntu omulwadde, nti yawonye atya, mmwe mwenna n'eggwanga lya Isirayiri, kambabuulire. Lwa linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ow'e Nazaaleeti, gwe mwakomerera ku musaalaba, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, omusajja ono kyava ayimirira wano mu maaso gammwe nga mulamu tteke. Oyo ly'ejjinja mmwe abazimbi lye mwasuulagana, lye lyafuuka ery'okuwagira ensonda, era mpaawo mulala ayinza kulokolerwamu, newankubadde wansi newankubadde waggulu, mpaawo linnya ddala lyaweebwa bantu lye tuyinza okulokoleramu. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Tuyeebulize ne Zabbuli ekiddibwamu, ejjinja lye mwasuulagana nga bazimba lye lyafuuka lukulwe mu nsonda. Mwebaze Omukama kubanga mulungi, kubanga okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Okweyuna eri Omukama kirungi okusinga okwesiga abaami. Ejjinja nja kukwebaza kubanga ompulidde n'onfuukira omulokozi. Ejjinja lye baasuulagana nga bazimba lye lyafuuka lukulwe mu nsonda. Ekyo Omukama ye yakikola, tukyewuunya okukiraba. Ejjinja eryasuulagana wa mukisa oyo ajja mu linnya ly'Omukama. Tubawa omukisa nga tuyima mu nnyumba y'Omukama. Ayi Katonda wange, nkugulumiza, nkutenda. Mwebaze Omukama kubanga mulungi, okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Ejjinja Essomo eryokubiri. Bye tusoma mu bbaluwa embereberye eya Yowaana omutume. Mulabe Patri nga bwe yatwagala ne tuyitibwa abaana ba Katonda. Anti bwe tutyo bwe tuli, ensi kyeva tetumanya, kuba naye temumanyi. Abaagalwa ennyo, kaakati tuli baana ba Katonda, oba tuli baki? Kitinnayolekebwa,
Tumanyi kimu nti bwe kiriyolekebwa tugenda kumufaanana, anti tugenda kumulabira ddala nga bw'ali. Ebyo Mukama yabyogera. Mukama beere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Yowaana. Mu budde buli Yesu yagamba nti nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe okubeera endiga ze. Alundira empeera atali musumba yennyini, endiga nga sizize ku bubwe. Bw'alaba ng'omusege gujja, endiga azireka awo n'adduka buddusi. Omusege ne guzibunya emiwabo. Alundira empeera kyava adduka kubanga akolera mpeera. Endiga sizaavaako. Nze musumba omulungi, ezange nzimanyi nazo zimmanyi. Kyenkana nga kitange bwammanyi nange bwe mmumanyi. Mpaayo n'obulamu bwange okubeera endiga zange. Ninayo n'endiga endala ezitali mu kisibo kino, era nazo sirema kuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange, ekisibo ne kiryoka kiba kimu n'omusumba omu. Kitange kyava njagala kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbuddemu ate. Tewali ayinza kubunzijako, wabula nze mbuvaamu ku bwange. Nina n'obuyinza obw'okubweddiza. Ekiragiro ekyo nakijja wa Katonda. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Abooluganda baagalwa, abantu bakatonda, mwenna bakristu baganda bange, mbaaniriza nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero wano mu lutikko nga tuzze okwebaza Omukama ekirabo eky'obulamu, era nga tuzze okuza Sande eno ey'okuna mu budde buno obw'amazuukira, era Sande mu Ekereziya eteekebwako eriiso essira anti ye Sande ey'omusumba omulungi.
Good Shepherd Sunday. Kwaya njagala munyambe mpeera ekitundu kimu ne chorus eky'oluyimba nze musumba nga twebulirira ku lunaku luno olw'omusumba omulungi era nga twebulirira ku lunaku luno olw'okuyitibwa okw'enjawulo era nga twebulirira mu kuyitibwa okwo mwe muli vocation ey'amaka n'obufumbo era ffe abamu ekituleese wano mwebale nnyo okujja era tusaba Omukama atuwa ekisa. Gatako engalo mpola mpola bw'obanga toli too cold. Kubera abantu mwena magala abantu nzulo kale mwena magala tukwaniriza Kristo winza Zanyo Choir. My dear brothers and sisters, I welcome you greatly to this great day, this fourth Sunday during the time of Easter, where we celebrate the Good Shepherd Sunday and Vocations Sunday. We are all from different vocations. There is a vocation to priesthood. There is a vocation to religious life. There are men and women religious. There is a vocation to marriage life. Ate batugamba waliwo ne vocation eyo yennyini eri particular single life. That is a vocation also. Awo nno nga tukuza olunaku luno olw'omusumba omulungi. Ebitundu by'oluyimba olwo bitugirayo theme yaffe ey'olunaku olwaleero era ffenna tuyitibwa okubeera abalungi. Tuyitibwa okubeera abantu abalungi mu buweereza bwaffe obututeekako element ey'okubeera abasumba. Ssebo Cathedral Administrator Father Charles Mayanja, tukwebaza okutuyamba ate naffe okutuyitayo n'otugamba buli bonna abaagattibwa wano ab'emyezi egy'enjawulo mu Lubaga Cathedral Alumni Association marriage couples abaali wedded wano n'emyezi egy'enjawulo gijja wano tuyinza ogamba ne giramaga pay homage ate ne tujja ne tusomerako wamu ate ne twongera okwebulirira ku bukulu obw'obufumbo n'amaka. Era Father Ssebo tukwebaza olw'okuteekawo olw'okwongera amaanyi naddala mu Tuesday class era creativity yo initiative yo ne bakola nabo naddala gwe okusobola okuba nti wazaala ekintu kino ate n'okinakyalinga era Tuesday class tuyinza ogamba eyiseemu abafumbo bangi nnyo abakoze impact mu ekereziya ne mu ggwanga okutwalira wamu nga batendekebwa wano bangi bagattiddwa wano era tukyebaliza Omukama tusobola n'omukubirako engalo ez'amaanyi nga tumwebaza.
Abooluganda baagalwa, ffenna nga bwe tugambye tuyitibwa okubeera abasumba abalungi. Oli bwe nkugamba nti oli musumba osobola okutya, saba Kristo oli musumba. Oli ayinza okutya nagamba nze musajja wattu atalina byambalo ng'ebya Bishop Paulo Semwogerere ndi musumba ntya. Yes, gwe taata w'abaana awaka naawe oli musumba. Father naawe oli musumba. Sister naawe oli musumba. Gwe omusomesa naawe oli musumba. Classroom teacher naawe you are a shepherd in that way. Choir member you are a shepherd. Choir leader a shepherd in that way. Altar server here you are a shepherd in that way. Awo nno ffenna tugabana ku mulimu guno ogwa Yesu ng'omusumba omulungi, kubanga ye yennyini yakyeyise ti nze musumba omulungi, endiga zange nzimanyi nazo zimanyi, zuwulira eddoboozi lyange. Ne bwe tubanga tuli bwakwesoomooza, endiga za Yesu azimanyi, be baffe. Naye ate kiyinza okukuba enkyukwe oba n'okutiisa nga taata awaka abaana be abamu tabamanyi. Obwana bwonna bwe bujja ne bumwanirira naddala nga bukomyeyo mu luwummula, taata n'abuuza kozi gwani? Akaana ne kamugamba taata nze nalumyanso. Kati taata n'abuuza gwate gwani? Nze Palapande. Awo nno taata tuyinza okweraliikiriramu. Naye humanly it may happen, naye ng'omusumba omulungi endiga zo olina okuba ng'ozimanyi. Yesu ayagala tumufaanane. Yesu atugambye nti sirundira mpeera mu luyimba olwo, era akolera naddala lwa bulungi bwaffe, era awaayo n'obulamu bwe, self-sacrifice. He surrendered himself on the cross. He offers us as a living testimony that he shed his blood and things are possible. Naffe tuyitibwa mu mbeeremu obendala okuwaayo obulamu bwaffe eri abalala. Tuyinza obutatuuka ku mutendera gwa kuyiwa musaayi nga ye we yaguyiwa, naye omutendera gwe tubaako ogw'okwewaayo, sacrifice. Taata bw'okola sacrifice awaka, naawe oba ofaananye Kristo. Naawe omuweereza ow'enjawulo ku mitendera gyonna bwe twewaayo ne tukola sacrifice, tuba tuggyeyo obukulu bw'olunaku luno olw'omusumba omulungi. Era olunaku luno Ekereziya abooluganda atuyita okubeera nga ffenna tusabira abo abeewaddeyo full time okuweereza Omukama 24/7 nga baweereza Omukama, nga balangirira evanjiri. Tubasabire more particularly basaserdoti ne bannaddiini, nga bwe nagambye n'abafumbo, nammwe mu olunaku luno lubakwatako butereevu, kubanga it's a full-fledged vocation. Naye waliwo abo abeewaayo full time okuweereza Omukama. Ekereziya etuyita olwaleero okubasabira ate n'okuwagira omulimu ogwo ogenda mu maaso. Amatendekero g'obunaddiini, basisters ne babrothers, okusigala nga abaana abo batendekebwa ate bajje baweereze Ekereziya, era n'abasaserdoti abaseminaaliyo okubeera nga batendekebwa bulungi. Tubasabire ate tubawagire era tubawabule, twogere nabo era tusobole tujjane with them, tutambule nabo. Ekereziya kyetuyitira olunaku olwaleero nga tukuza olunaku olw'omusumba omulungi. Abooluganda baagalwa, naddala nga twekutte ku Yesu, tuyinza okulaba nti there are certain aspects that characterize a good shepherd. Era waliwo ebyo ebintu ebikulu ebijjayo obukulu bw'omusumba omulungi. Musumba omulungi yandibadde n'okukkiriza. Nange naawe we are equally challenged. Tukubirizibwa ffenna tusomozebwa okubeera n'okukkiriza. Okukkiriza okunywevu kwe kujja tuyamba okuyimirizawo amaka gaffe. Amaka gaffe wegabulamu okukkiriza bannange okunywevu, sitaani yagenda gayingira. Era tulaba amaka mangi sitaani agayingidde, kubanga okukkiriza kuli sheke, okukkiriza kuyuga. Awo nno abasajja n'abakazi abali wano, abaami n'abakyala abali wano, abavubuka abali wano, n'abafumbo abali wano, bannaddiini abali wano, tusabire nnyo amaka gaffe. Amaka gaffe gabeeremu omusingi, kubanga it's a basic domestic church. Ekereziya wetandikira okukkiriza.
aspect eyokubiri essaala, kukkiriza kugenda n'essaala. Twegayirire, bwe tuteegayirira mu maka era omulabe ayina engeri gy'atusensera mu ngeri ey'enjawulo. Amaka gaffe gabeeremu essaala, okwegayirira. Amaka gaffe gabeeremu obwetowaze, humility. Taata ne maama, abaana nga batulabirako obwetowaze, nabo bajja kukula nga baana balungi mu ekereziya ne mu ggwanga. Obwetowaze. Patience, obugumiikiriza. Amaka gaffe gabeeremu obugumiikiriza. Abooluganda baagalwa, buli omu bwagumiikiriza munne, era buli omu n'amanya nga tewali perfect person, naye nga ffenna tufuba okwerwanako towards that perfection, naye Omukama atuyita buli omu gumiikiriza munne, ate n'okwagalana. Love, okwagala. Taata bw'abanga tayagala maama, oba omwami nga tayagala mukyala we, oba omukyala nga tayagala mwami we, tutera obbasanga eyo n'omugamba munnange amaka kiki? Nagamba father, nze natomera amagenda n'amadda, nti singa namanya nti ono gwe ntutte nandibadde nkola, I would have thought twice. Naye omusajja bw'atyo bw'ali, nanze mulabanga mistikolo, waleti erimu emitaafu, omusajja taleka kameeza, omusajja ntabudde, nze nange mulaba bulabi kaakati ndiwo lw'abaana. Family bw'ebenga etuusaawo, there is cause for worry, waliwo okweraliikirira. Awo nno naye twesabira Omukama atuyambe buli omu alabire ku munne. Amaka gaffe gabeeramu obwetowaze n'okwagalana ate n'obugumiikiriza. Tujja kulekeraawo amaka gatunuulira nga animal farm. Animal farm mugitegeera? Animal farm we tuyinza okugamba omukyala bw'asanga omwami mu kolido agamba tontomera, kakati omwami afuuse ente eriko amayembe, laba ente eno, laba gugundi, laba oli kwegamba n'omwana n'abaana ne batafuna kyakulabirako kirungi. Waliwo bamaama abakambwe, bannange olabira omukyala nga waliwo omukyala eyajja ewange mu office nangamba father, nze nsabira simanyi nakumanya naye nze mpulira omwami ankyankalanyiza, mpulira am fed up. Ng'olabira ddala omukyala emisuwa gino gyereze mu kyenyi, olabira nga emisuwa gy'omukyala givuddeyo, omanya ekiri mu mutima kitokota. Mukyala nangamba nze simanyi nakumanya. Naye tusanga abantu abakambwe, sanga omukyala mukambwe ng'akuba oluba gamba mmwe, ng'aboggolera abaana. Oba omwana yasiza glass n'amuvuma, laba embweno ogira ekiyindo kiringa ekya kitaawo, kaakati gwe wali ozunga mba ebiyindo ebinene ng'onoonya ki? Omwana n'omumalamu omutima, omwana n'abeera nga bambi atya. Omukyala n'oboggola n'okuba oluba, ogenda okulaba ebikopo ne giraasi nga biva mu kabada nga bigwa kimu ku kimu nga tewali abisindise. Twesabire Mukama atuyambe, atuwe obwetowaze, atuwe okusonyiwa, forgiveness maka gaffe, atuwe okwagalana, atuwe obugumiikiriza, atuwe okukola ennyo. Amaka amaavu nago tegabeerekamu bannange. Amaka amaavu ng'oba oliawo nga opportunities ziyinza okubeerawo naye ng'abantu bagayaavu, amaka ago tuyinza okugamba sige malungi okubeeramu. Omukama yatuteekawo tukole, Mukama yatuteekawo tukole, tugaggawale. Awo nno amaka gaffe abantu tubakubiriza mukole. Amaka gaffe twegayirire, amaka gaffe tubeere beetowaze, amaka gaffe tubeeremu okukkiriza, amaka gaffe tubeeremu obugumiikiriza, ate n'ebirala Omukama anaatuyamba. Tusabira abazadde naddala Omukama bayambe babeere abasumba abalungi. Tusabira ba employers, Omukama bayambe babeere balungi eri ba employees. Tusabira ba leaders, Omukama bayambe babeere balungi eri abo be bakulembera ku mitendera gyonna, kubanga tunuulira good shepherd ono Yesu omusumba omulungi. Byayagala tuyige, bye tukoonyeeko, ate n'ebirala. Ate era tutunuulira naddala tusabire nga bwe nagambye bannaddiini, ba sisters ne ba brothers, ate n'abasasiredooti, omulimu ogwo bagwongere maaso naddala ogw'okubeera nga vocations zeeyongera. I happen to be the vocations director of this archdiocese.
naye bwe tugenda eyo nga tuli mu vocation animation teams ne sensitization nakolera pastor work Nswanjere junior seminary, naye omwana omu nga tayagala kudda waka, akaana obwana babuleeta mu P4 up to P7, naye nga akaana tekagala kudda waka, ne kagamba master I'm not going home now, sigenda waka. Ne kagamba lwaki? Maama amalamu okuyitibwa kwange. Can you imagine a very young boy P5 naye nga tekagala kudda waka mu luwummula, kubanga maama yakagamba genda mu seminari osome ne bakulu be, naye ebyokufuuka bafaaza sibalaba. Manyi mu seminari obasomesaayo amagezi, empisa, eddiini, ebyo mugende mu bifune, naye ebyokufuuka bafaaza saagala. Kati nenkyala waka olumu, sijja babulireyo olw'ensonga z'ebyokwerinda, era waali siwala nnyo ne cathedral eno weeri, nenkyalayo neŋŋamba maama kiki kigenda mu maaso, batabani bange bano. Maama naŋŋamba mu seminaari yo nali by then master, omuseminaari ali ku pastor work, naŋŋamba Reverend, seminaari yo njagala nnyo, nasomesezaako ekisubi, nasomesezaako emubende, ennyenga, ebukalasa, naye nze njagala abaana basome mu seminaari yo, naye nze ebyokufuuka bafaaza omwana aba ayonoonese nga ndaba. Kati kitegeeza Father Mayanja, Father Mutikka, Dikoni, Father Mubiru, ffenna twayonooneka. Maama yaŋŋamba straight away in the face, naŋŋamba Father, saagala baana bange boonooneke nga bala nga ndaba. Nze kaakati raba, kubanga yalina abaana ba relatives awaka, sibling, naye nga si abazaala yennyini, naye nga azaalayo abalenzi 2 n'abawala 6. There were 8 children of hers. Kakati naŋŋamba naye Reverend naawe raba, nina obwana bulenzi 2 nga obutibwa 2 kakati oŋŋambe omwana agende mu seminaari enkulu bw'afuukira eyo faaza. Era ng'omwana ayagala ave mu seminaari eyo Nswanjere, ajje ekisubi afune training eyo, amala agende Makerere, agende Kyambogo n'awalala. Aŋŋamba faaza omwana namukkiriza ogenda ekisubi, naye bwe yamala kisubi senior 6 naŋŋamba bampise e Katigondo. Kale ne mugamba genda e Katigondo, oba oli awo omwaka gumu onoovaayo, naye nagenda okulaba ng'afunye ekiganduula yakiyita ekiganduula ekya bulaaka. Ne ŋŋamba kati you can just have that mindset. Omuzadde ali mu kutya aweerera omwana mu seminaari oba mu ttendekero ly'obunaddiini afuuke sister oba atendekera munnaddiini, naye tayagala mwana afuuke father, tayagala afuuke sister, kubanga omwana ajja kuba wasted, kubanga ekika kijja kuba nga oyina engeri gy'okitaddeko full stop. Ategedde. Twesabira abooluganda baagalwa, Omukama tuyambe nga tukuza olunaku luno amaka gaffe gabeere ku forefront. Abafumbo bano abaliwo abagattibwa mu mwezi guno ogwa April, nze chaplain waabwe Father Mayanja yanzikiriza okubakunga era n'okubakumaakuma, nze chaplain waabwe. Yensonga lwaki nvudde Wakiso mu nkuba ebadde etonye nnyo, ate nga nze ntwala Legion of Mary mu Uganda, nze spiritual director w'abannajje ku Senatus, ate nga mbadde nina okubeera e Bunnamwaya, ate mbaleseeyo nga tukola meeting eyo erimu abantu abayitirivu ennyo abavudde mu Uganda yonna. Naye abafumbo twagalane, abafumbo nammwe mutwagaze ministry eyo. Kiba kya nnaku okulaba nti mu maka g'abafumbo mulimu okulwanagana, domestic violence. Abavubuka tuyinza obutabaagaza nnyo abafumbo kye mulimu. Kiba kya nnaku obufumbo bamaka ng'abantu beekuyengera mu bwavu ng'ate there are solutions. Abavubuka abaagala okuyingira obufumbo, abali mu buno obufumbo nti the bat has beaten the window, mbwe ekigundo kitomedde eddirisa, tubasabira nammwe abali eyo. Abamu ebyennateete, ebyewandegeya, ebyewabakuli, ebiki bikyabakutte, naye mu linnya lya Yesu tubasabira ebitaala bibate, munammwe mufune obufumbo butukuvu, mujje wano babagatte, you enrich the church. Bangi bikyabakutte, nange bitaala bino bayitawo wate wano
ogende Sembule ebyekabuusu nange binkute ngambala ddakiika nenga kakati Father Mayanja nzise kubanga eddakiika badde wabula 3 nkyali ku bitaala ebyekabuusu nga tebinnatuta neŋŋamba fe abaveerye bonamaya nga mutusibye nnyo nentandika complaininga naye nammwe abamu abali wano mukwaya tebaliyo bangi abali wano ebyennateete ebyekabuusu ebyewandegeya ebyewa bakuli bikyabakutte naye mu linnya lya Yezu omuzuukivu tubasabira nammwe olumu bibate musobole okubeera mu bufumbo obutukuvu mu maka ekereziya agende mu maaso. Twesabire Omukama atuwe omukisa kye tuwulidde mu masomo gaffe olunaku olwaleero. Paulo ngajjudde Petero ngajjudde Mwoyo Mutuukirivu. Essomo litugambye nti Petero ngajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'agamba abakulu b'abasaseredooti n'abawandiisi era ng'ajuliza Kristo oyo omuzuukivu. Naffe tusaba amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu oyo eyazuukiza Yezu mu bafu, naffe tuyinza okulaba amaka gaffe nga galinga galiko ekiyinja kiri kye baateeka ku ntaana ya Yezu. Tuyinza okulaba amaka gaffe ng'agaafa, emirimu gyaffe ng'egyafa, bye tukola nga bigolongotanye biringa ebyafa. Mu linnya lya Yezu omuzuukivu ekiyinja ekyo tusaba Omukama kiveeko ku bulamu bwammwe, ku bulamu bwaffe oba ku bufumbo bwaffe, ku maka gaffe, tusobole naffe okuzuukira awamu ne Yezu ate tubeere mu ssanyu erya nnamaddala. Amaka gagende mu maaso, ekereziya egende mu maaso, eggwanga ligende mu maaso, ffenna twenyumiririze mu kubeera abaana ba Katonda. Mbaagaliza olunaku luno olungi, mbaagaliza obufumbo bulungi mmwe couples eza Apple, mbaagaliza okurecruitinga abantu abalala okujja mu bufumbo, era mbaagaliza emikisa gya Katonda. Ekisa kya Katonda kituyiikeko naffe tulafuubane okubeera nga tutadde bloka oba ettaffaali naddala ku bufumbo naddala mu ekereziya wano. Tujja kuyimba oluyimba lujja kuvaayo bulungi nti Katonda alibaweera mmwe abakola obulungi. Katunywere tufube. Yeruzalemu ekibuga ekikulu, yeggulu y'empeera, yeeka ewaffe. Omukama abeere nammwe. Abooluganda baagalwa, katusituke ate twatule bye tukkiriza. Omukama oyo atuyambe tubinywerereko. Nzikiriza Katonda omu, ekola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, omwana omwati owa Katonda, atiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo, nali kiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa, ye ne paatiri ku bwa Katonda be bamu ddala, namwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka nga mbiri Mariya omubeererevu, ku bwa Mwoyo Omutuukirivu n'afuuka omuntu, era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsio Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lw'essatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde gwa ddyo ogwa paatiri, alijja ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era awaawo obulamu, ava mu paatiri ne Mwana, gwe tusinza awamu ne paatiri ne Mwana, ne tubagulumiza kimu, eyayogerera edda mu balanzi. Nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume, njatula abatisimu emu essonyiwa ebibi, era n'endirira okuzuukira okw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja. Abooluganda baagalwa, nga tukuza olunaku luno olw'amaka n'obufumbo, naddala couples zino eza Apple, tugenda kubasaba bagenda kuddamu endagaano zaabwe. Buli omu ayongere okunyweza munne, naye ng'ennema ya Katonda n'ennema y'amatirimunyo etwetoolodde. Katubasabe bagenda kuddamu okulagaana. Abalala tujja kubasaba tutuleko.
abafumbo baffe bano bakiikiridde bukiikirizi ttiimu nnene naye olw'embeera oba oliawo embeera y'obudde embeeremu oba endala abamu ne bano they are good representatives here abakyali eyo nga muzze ng'abafumbo mujje ne oba toyambadde ng'omufumbo naye ng'oyambadde ng'omukristu jangu bw'obanga oli bw'omu era jangu ng'omu nza ogamba abanfuna yanyambako jangu bw'omu ate buli omu akwate munne abaami abali wano ng'otunuulidde munno ojja kuddamu ebigambo nze erinnya lyo nyongera okufuna gwe mukyala wange kulaganya okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nyongera okulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange amiina abakyala this is your turn nga mutunuulidde your spouse abaami bammwe ogenda okuteekawo erinnya lye erinnya lyo then erinnya lye nze nyongera okufuna gwe oyongera okubeera omwami wange okulaganya okwongera okunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nyongera okulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange ekiragaano kyammwe kino kyemwongedde okukakasa maaso ga Katonda maaso g'ekereziya omukama ow'ekisa ayongere obanyweza era ayongere okubasiba wamu akikakase akiweko emikisa gye awo nno Katonda kye yagatta tewabanga n'omu akigattulula mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Wano bangi bakola embaga wano bangi tetwaliwo abamu bafumbye emyaka 5 abalala bafumbye 10 waliwo abanaatera okutuuka ku silver jubilee ebyo byonna bibala bya Katonda bibala by'ekereziya era tumwebaza kaakati buli omu ayozeeyoze munne okutuuka ku lunaku luno nga mukola ekibasuubirwamu ekisa kya Katonda nga tekitendeka wewe watu tukumbe nga tudde buli omu akute munne akola bombi wewe watondo omupenda wabakola bombi Adamu ye yasoka Eva muga kadde ka birabo suke w'ekirabo kyaffe Let me
ffenna tuyimirire. Baganda bange namwe banyinaze twegayirire Katonda Paatiro omuyinza buli kantu asime ekitambiro kino nze nammwe kye tumuweereza. Biri mu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe ekitugase. Tukwegayiridde Ayi Mukama tuwe okujjanga bulijjo essanyu mu byamagero bino ebya Pasika, okununulwa kwaffe kuno okutasalako kwe kuba kutusanyusanga ennaku zonna, tukikusabanga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa, kituufu ddalira mwe mutuviiraano okulokoka. Gwe Omukama Paatiro omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu se wannaku. Ffe okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Olw'okubanga Kristo Pasika yaffe atambiddwa, yoyo atata kwewerayo ddala okubeera ffe, atuwolereza gy'oli bulijjo okututaasa. Oyo newankubadde ng'atambiddwa takyafa, era attiddwa ne bulijjo asigalanga mulamu. N'olwekyo ensi yonna wefayinkana ng'ejjudde essanyu lya Pasika, ejaguza ab'amaanyi ab'obuyinza bamalayika, bayimba oluyimba olw'okutenda ekitiibwa kyo, naffe nnokkiriza amaloboozi gaffe tugagatte n'agaabwe, twatulenga bw'oli ow'ekitiibwa nga tuyimba nti
kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo w'ofuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gw'omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu. Yali agenda okuweebwayo kubonaabona kwesimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayiibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Tumpitanga kumulokozi hai Yesu nga kuko tange ala Yesu nange ekyamagero eky'okukkiriza. Ayi Mukama kale nno ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba ggwe watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okuweereza. Ayi Mukama otenderezebwe otenderezebwe Katonda w'eggulu. Tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi ebya Kristo mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu ffenna. Ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu. Jjukira ayi Mukama eklezia wa bunyekulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francis Ssabaepiskopi waffe Pawulo abeepiskopi ab'ensi zonna na bonna abaakwawulirwa mu Bukereewo. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira bakkirize bajje ogyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okukuteera n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeereva omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu bba n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukivu bonna abaali bakusanyira obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paatira omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo ono mweyitawo okufuna n'ofunamu naye era muyiye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Obufumbo bwangu oba buzibu wangi? Is marriage hard or easy, simple? Ekyokuddamu oyinza okuba tokiina akadde kano. Obufumbo bwangu kubanga bangi bakyabuyingira wano waliwo embaga omwaka gwonna nabadde mbuukinga ne mwana okufuna space mwezi gwe nabadde njagala
ngatta abaana bange. Obufumbo bwangu kubanga embaga ziri everywhere. Naye obufumbo buzibu. Singa bano bonna abakyakwatiddwa ebyennateete ebyewandege ebyewa bakuli singa bonna babuyingira. If at all marriage was easy, everyone would be there. If it was too hard, these couples wouldn't be together still. Therefore, marriage is possible. Obufumbo busoboka. Gwakyakwatidde ebitaala tunuulira bano omanye nti bisoboka. Naawe akyabulimu bunyweze. Ekinaabunyweza wanika emikono tugambe nti kitaffe ali mu ggulu. Obwakabaka obujje byagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otwemerera yaffe ya buli lunaku, otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abo abatukola obubi, totwala mu kukemebwa. Tukwegayiridde Ayi Mukama, tulokole mu bibi bwonna, tuyambe tubeere mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tebenkera watali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka ga mulokozi waffe Yesu Kristo, gwe kabaka omutozi w'abantu, gwe kabaka w'ensi zonna ddala. Anti tolemwaka gwe kabaka wonna gwotuvuga. Gwe kabaka, gwe kabaka. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazzikiriza kw'abaana bo naddala bali wano. Mukama akkiriza okubawa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, wawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama Yesu n'okwagala kwe bibeere nammwe leero n'ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
akaliga ka Katonda yono Kristu ajjawe ebibi by'ensi ye muzuukivu era yatuyamba okuuma endagaano zaffe mwesimye nommwe abayitiddwa ku mbaga eno entukuvu ey'akaliga. Ayi Mukama sigwanidde gwe noyingira omwange wabula ayogera bw'esigambo omwoyo gwange omubiri gwa Kristu n'omusaayi gwe bitukume mu bulamu nga tulamaga ate tuuke mu buli obulamu obutaggwaawo. Yesu
ku bayivu bamuyita Victor Hugos. Victor oyo yagamba, the greatest happiness in life is the conviction that we are loved. Sobola bizza mu Luganda kaseera kano naye kitwale nga bw'okiwulidde. The greatest happiness in life is the conviction that we are loved. Katwebaze Eucharistia. Ayi Mukama omusumba omulungi, sa amaaso ku ggana lyo lino, endiga zo ze wanunula n'omusaayi gwo ogw'omuwendo ennyo ogw'omwana wo, kkiriza okuzikuŋŋaanyiza mu ddundiro lyo ery'omu ggulu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Tubebaza mwenna okujja era n'okuzza olunaku luno olwa Vacation Sunday, Good Shepherd, ate n'abafumbo ba Apple wano mwenna mwebale. Cathedral Msweta tukwebaza ate na bonna. Katukutamye ku mitwe gyaffe twesabira omukisa. Omukama abeere nammwe. Katonda yabanunula mu kuzuukira kw'omwana we n'abafuula abaana, abawe omukisa musanyuke naye. Oyo eyabanunula ne mufuna eddembe ennaku zonna, era abawe mufune n'obusika obutaggwaawo. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakeko gusigale nammwe leero n'ennaku zonna. Misa ewedde, mugende mirembe. Tukubire nnyo Father Rone mu birungi nga tumwebaza. Ayubaka bwa Buganda kukulisa mu kitambiro ky'emisa. Kwebaza gwe wenna abaddewo n'owaayo akadde okubeera nga otereereza Omukama. Ssetale Baaka tuteekamu esimbi okubeera nti akaddako konna tukakutuusaako n'osoma ekitambiro ky'emisa mu bujjuvu bwakyo okuva ku ntandikwa paka gye kikomekereza n'ofuna omukisa. Nga olunaku lwaleero batutegeezezza olunaku lwa musumba omulungi, olunaku lwa butume okuwaayo okuyitibwa. N'olwekyo tuwagire nnyo emirimu gy'okuzimba eklezia mu bitundu eby'enjawulo
banafa ab'eklezia Wakiso balina enteekateeka y'okuzimba eklezia ate ne parish y'Enkozi nabo balina omulimu gw'okutereeza eklezia bonna mu parishes ez'enjawulo n'ebisomesa ewali omulimu gw'okuzimba eklezia tugwetabemu okubeera nti tugumiza ekigambo kya Katonda n'ebitundu ewatali eklezia oba abatalina bafaatha twetabe mu nteekateeka ezo okubeera nti bage tuzimba ennyumba y'Omukama asobole okubeera nti ekigambo kya Katonda kituukayo ewatali faatha tewaliwo okufuna masakalamento. Obwetyo tutambudde olunaku olwaleero nze Robert Nestor Kayongo Senale Bank etuteekamu ensimbi era ekujjukiza nti togabana namba eza banka togabana towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo. Senale Bank tegenda kukubira simu kukubuuza bikwatagana ku akaunti yo, buli kimu kyolina okumanya kirina kubeera mu banka. Abazadde tamu etambula enesooka genda ofune ssente school fees loan abaana basobole okusoma baleme kutaataganyizibwa nti ate ensimbi zibuze bave mu masomero. Genda ofune ssente school fees loan ojja gisasula mpola mpola ng'ate abaana be basoma. Kwagaliza Sande nnungi ayi Katonda akuuma kabaka wange.